Kusonga y'obutabasaba ssente fenga NUP tulumirirwa omuntu wa wansi ate tutegeera embeera abantu baffe gye bayitamu. Nze nyinza okubanga nsobola okusasula ssente ze basaba kagibeere $50,000 oba miliyoni emu baki, naye olina okulowoozako oyo omuntu ali Kabeera Maido, ali Kapere Byongo. Ffe tutambudde eggwanga lino ne tumanyi embeera y'obwavu eri mu ggwanga Uganda. Ffe NUP tetoleratinga corruption mu buli mbeera yonna. Era tubadde tubagamba ebbanga lyonna nti omuntu yenna alina obujulizi ku mukulembeze yenna kabeere kunze Secretary General w'ekibiina buleete ekibiina kikole kitaking action. Kakati abantu baffe President awadde omukisa. Bw'oba omanyi nti waliwo omuntu yakujjako ssente oba yakusaba ssente, kyobola ne gye buvuddeko navaayo netegeeza abantu baffe oli bw'atandika okukusaba ssente mu recording funa engeri yonna gy'ofuna obujulizi, kubanga tetwagala just ogye nga propagandist. Omuntu yenna obujulizi bwe buleetebwa ne bumuluma agenda kukangavulwa. Of course akalulu k'abavubuka edda ebibiina ebirala byali tebyetabamu. Omanyi lwaki? Kubanga NRM yagenda newuddisa abantu eyo mu byalo n'awalala nti akalulu k'abavubuka kaba kakujjuza ebifo bya NRM. Twagezaako ne tufuna ba candidate mu buli district y'eggwanga ne teekayo structures ne tukola byonna. Lujimu bwe yalaba readiness yaffe oba okweteekateeka kwaffe neeyungula strategies ez'enjawulo. Mu strategies ezo mwalimu okukozesa abayaayi naddala wano mu Kampala ne Wakiso wabiraba nga bagenda ku polling stations bakubakuba abantu baffe. Oluusi walaba nga abaana batambula gang z'abayaayi zitambula wano ne bajja ne balininga up ne babawala nga bakoleganye ne presiding officers ne bavaawo ne bagenda awalala era ne kitambula bwe kityo. Twagenda mu kakiiko k'ebyokulonda ne tuteekayo complaint era bo bennyini ne bakkiriza complaints ezimu ne balaga nti presiding officers baabwe baali partisan. Tugenda kulonda enkyukakyuka ebyokeeko ebeera protest. Protest tutegeeza kwekalakaasa, kitegeeza kwekalakaasa. Tugamba weekalakaase ng'oyita mu kulonda. Lutindo wano ku Lubogola Simba nkulamusiza munnanga awuliriza osibyeyo otya no weebala emirimu gy'otuusizzaako engalo. Walusimba Evans mu studios ogikutuusaako. Kulikaya nnyuse akyakola genda mu maaso. Dakiika ziri 2 ezaakayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi k'olunaku olwaleero. Nnaku ziri 2 mwezi gwa 7 2025 gwe mwaka. Bafiiriddwa nyongera okubasaasira ewaffe mukono awo naddala akaalo oba ekyalo kye bayita Katikkolo. Njagala okusaasira abatuuze olw'omutaka ate nga jjajja wange omukulu Mukasa yambukiraawo. Funye amawulire ku makya mukulu oyo omu ku basajja abaasookera ddala Katikkolo eyo n'ennyumba nno ennene ddala naye ekitalo nnyo kitalo ddala. N'abalala mwenna bafiiriddwa abantu bammwe nyongera okubasaasira. Lunaku olwaleero nina ssaabawandiisi w'ekibiina ekya National Unity Platform mu lufuutifuuti Secretary General ow'ekibiina ekya National Unity Platform NUP. Si mulala ye omukulu David Louis Rubongoya gwe ndi naye wano ate era nga yeesimbyewo yaggyeyo empapula mu kibiina ekya National Unity Platform. Exercise ekyagenda mu maaso bagyongerewo ng'ennaku z'omwezi 25. So exercise ekyagenda mu maaso yaggyayo empapula okwesimbawo ng'omubaka wa paalamenti mu kibiina ekyo singa kaadi bagimuwa era n'avuganya n'abalala Kampala Central constituency. So gwendi naye nga olunaku olwaleero tugenda basically okutunuulira ensonga ez'ekibiina ekya National Unity Platform naddala mu kaseera kano ak'okuwaayo interest oba okweyagaliza okwesimbawo mu kibiina ekyo. Etambudde etya ate ekyagenda mu maaso n'ebintu ebirala bingi nnyo ebiwulikise mu kaseera kano. Okwewandiisa kuno okuggyayo empapula n'okuzizaayo ebibaddewo bingi mu bibiina ebirala bo bali nabo mu kweteekateeka naye kati twagala kutunuulira National Unity Platform. Lamusa kubawuliriza ssebo. Abatuuliriza mbalamusiza mu linnya lya Mukama Katonda waffe. Abasiraamu tugamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
omukama mulungi mwena abatuuliriza era tubebaza emirimu gye mutuusaako engalo webale nnyo abantu baffe mu ggwanga lyonna lyonna abatuuliriza mu ngeri ey'enjawulo kantumireko ku bantu baffe abawangalira mu Kampala Central ne Kampala erina okutwaliza awamu mbakulisaayo ate n'okubasaasira gye buvuddeko walabye effujjo libakoleddwako abo abaana abayaaye regime ya Museveni beetaddemu ssente ne ate nga ssente zebabawa ntono nnyo naye ate nga nazo ssente zamuwa omusolo ne babawa omutwalo okujja ne batigomya bannansi n'ebirala bwe bityo baafuna obuvune tubasaasira nnyo abantu baffe abafiiriddwa abaabwe tubasaasira era netusaba Mukama Katonda abagumye katono nnyo nga tutunagenda ku nsonga eri mwami Rubongoya ku nsonga y'abavubuka abo poliisi yavuddeyo n'ekitebe ky'enaalemu ne kyegaana abantu abo baali bagenze kuwerekera President Museveni mu kwewandiisa naye ate era mu gundi yeemu kyembadde sirabangako naye nga tewali mutawaana omuntu okwambala nga bw'ayagadde naye kati ebibiina biwaayo erangi oba kala bye zirina okwambala era kale ezo ne ziteekebwa bulungi nnyo mu mateeka nti ekibiina gundi kirina langi bweziti akabonero kaakyo bweziti kibiina bwekiti byonna naye mu kaseera ako katono nnyo twalaba abavubuka nga bambadde emijoozi emimyufu giriko ebifaananyi bya pulezidenti n'abo abaakoze ebyo bavuddeyo ne babeegaana ebirala ne bitandika nti abo banupu be baatuguddemu. Njagala komenti yo ku nsonga eyo eri bannayuganda abakuwuliriza. Of course ekisooka kyanaku nnyo kubanga abaana bannayuganda abavubuka be walaba bannayuganda baana baffe baganda baffe kwegamba kyanaku nnyo nti regime ya General Museveni ate yekola ebyo wali badde osuubira nti baali badde baswavu nnyo okulaba nga abaana babatuusa mu mbeera eyo naye ate si kubateeka mu mbeera eyo kayoka ne basala bakozesa mu bikolobero bye baakola. Ekisooka yes kituufu nti buli kibiina kibeera ne kalazi zaakyo. Walabako olunaku abamu babambaza kalazi emyufu eza red nga ziriko ebifaananyi bya Museveni n'ebirala kyetulowooza nti kikyamu era kimenya n'amateeka kubanga buli kibiina kirina colors ekigazeetinga. So fenga NUP tetugenda kwekwata ku ekyo nnyo kubanga si ekinene nnyo kiri awo. Ekisingira ddala obukulu bye bikolwa by'abo abaana bagenda mu maaso ne batigomya bannansi ne babakubakuba ne bababba ne bakola effujjo lya buli kika liraba naye ekisingira ddala ekirina okweraliikiriza buli munnayuganda ti bwe baali bakola ebyo ate nga beewaana bekwata ne kuziserefi ne bagamba ffe tuli bazzukulu tebatugambayo fa abalina amagye fa abalina poliisi n'ebirala bwe bityo. Era gyombadde ndaba oyo omukyala gwe bayita Namyalo ku radio emu era naye nga ku TV emu n'agamba nti abo abaana poliisi yeyaba recruiting yabawa ne ssente yabawa ne t-shirts ezo okukolera effujjo kubanga ekitongole kya poliisi kyali badde kitongole kiri nani partisan kyali badde tekiraga side mu byofuzi naye kati olaba bagenda ne bateekawo oyo General Damulira kati Museveni yamufudde Major General abadde brigadier kakati oyo ne bamuyingiza mu nsonga eyo oba n'agenda n'asomera General Museveni ddiira eyo n'amugamba omanyi kati Bobi Wine asensedde emitima gy'abaana ba ghetto bonna kakati lwaki naffe abaana ba ghetto abo tetubateerako kye bayita ghetto structure. Kakati bwe buzibu obuliwo mu Uganda kakati abo abaana ne bavaayo ne batwale ne batraininga era obadde obalaba nga babakwasa zi dummy checks mu ghetto ez'enjawulo ne bagamba kakati tubawadde billions bwezi ne bwezi naye era owulidde oyo Namyalo ng'agamba ssente tezaatuukayo era ng'agamba nti ensonga lwaki abo abavubuka embeera yabwe teyakyuka basigala mu mbeera eyo. So ebyo byonna bikulaga first of all munnayuganda atuwuliriza alina okumanya nti ssente ezo zikozesebwa mu ebyo byonna ssente ezo nange leero tubadde wali ku kitebe kyaffe Deputy President ng'atugamba nti kati buli munnayuganda ssente ze bamubanja zituuse mu miliyoni
3 kubanga zasooka ku milioni mu kitundu nezigenda milioni 2 milioni 2 kitundu kakati ziri ku milioni 3 buli munnayuganda ziba mu banja ng'ani azeewola Museveni ne gavumenti ye bazikozesa ki ebyo bye twogerako baziwa abavubuka abamanyi b'amateeka ne bakola efujjo ku bannansi n'ebirala bwe bityo so ekyo kirina okwenyamiza buli munnansi ekisingira ddala okuba important mu nsonga eno buli muntu kyalina okulowoozaako nti bwe baali bakolera efujjo tekyabalobera kutuusa ne ku eyali akulira CID Grace Akulo obuvune n'omwana we ne bakola ki ne bamutuusaako era n'agenda mu ddwaliro ne bamubba ebintu bye ne bakola ki obadde bya mawulire kakati nammwe abali abalowooza nti mwagala nnyo regime ya Museveni nammwe bennyini abasindika abavubuka okukola bino ebintu mumanye nti nga bwe tutera bagamba eryatyo bwe liba libbira tosobola gamba nti nze ndi safe ndi mukakonda kana akalungi bwe liba lifunye obuzibu mwenna mugenderamu kakati nammwe abali eyo nga ne mulowooza nti muli ba gavumenti nnyo mwagala nnyo NRM mukola ki bino ebikola muveemu bivumirire amawanga agamu nga Haiti ebintu bwe biti byagaleetera okubeera mu mbeera gye galimu kati nga amawanga ago gali ungovernable era olaba bagenda mu mawanga kati abasirikale ba Kenya babatwalayo okubayambako okuleeta obutebenkevu lwaki kubanga eggwanga eryo liri mu gangs osanga ekitundu bwekiti nga kikontrolingibwa gangi bweti wali nosanga waliwo gangi endala etwalawo byatandika bitya bwe bityo so regime ya Museveni erina okukimanya ekyo ekintu nti kikyamu kibi nnyo olunaku olwaleero president waffe akubidde omulanga abazadde baba abaana timwebereremu nammwe abaana bamwogere nabo kubanga bw'olabye statement ya poliisi eraze nti abaana abamu ku abo baate tebanaweza na myaka 18 kitegeeza ki ekyo nti ono omwana embeera bwe nagenda mu maaso ng'abaana bano batigomya bannansi bayinza okusalawo ne babakolako mob justice bayinza okusalawo ne batandika nabo okubatuusako obulabe n'olwekyo bano abazadde bwe balaba abaana nga batute layini eyo kibakakatako okubagambako oba ne bavaayo nabo ne bakivumirira neyanzega mpuliriza omulungi Bwana Lubongoya ensonga egenda maaso kati mu kibiina kya National Unity Platform kwe kuzaayo empapula eri abo abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo naye ekibiina abantu babadde bangi nzize ngoberera ng'abantu babadde bangi abanonye empapula ez'okwewandiisa era ng'abantu balaga nti ensonga bagyetaaga bwe wali olagira ow'ennaku ng'owamawulire nakuwuliriza n'ogamba omulundi guno tetugenda kubeera nga luli ekibiina bwe twatandikira nga n'abamu bajja nga akaseera tusika busisi gundi jangu naye kati tugenda kwekenneenya nnyo okusinga kumpi n'Electoral Commission ey'eggwanga mu kuwandiisa ensonga eyo yakutte era buli kimu naye nkyenjagala okubuuza ekisooka empapula obutafaanaganako bibiina birala naddala ekiri mu buyinza abantu baanonyeza bwereere era buli muntu yenna tewali muntu n'omu yasasudde 10 kabeere nze tewali yasasudde 10 naye ekibiina nga General Secretary oli accountable okumanya ensaasaanya ya buli nsimbi bwetambula atubalirira eggwanga abalirira eggwanga mu bitongole ebyenjawulo n'omuweereza akakiiko k'ebyokulonda kooli wansi ng'ekibiina n'okaweereza enkola eno gye mwakoze mugenda kuddukanya mutya exercise eno eggweko ekibiina mutusunsulemu bano ng'abantu bo tebaasabiddwa ssente ng'ebibiina ebirala kuba ssente tuba tumanyi ziyambako okwo ekibiina omuntu ne bw'aba aleese omutwalo nga gw'omusabye omanya nti stationary gyatutte oyinza okugizaawo ate neekola ekirala esebo kakati ekisooka weewaawo abantu bangi nnyo bavuddeyo ne balaga bwagazi kwesimba ku NUP era tubeebaza kyali badde kikyamu nnyo ng'ate nga kibi singa twakolinga for expression of interest abantu ne batavaayo era ne tuwalirizibwa n'okwongerayo ebbanga kubanga we twatukira ku deadline yasooka
twalina abantu bangi already abavaayo naye ne twesanga bangi nnyo abalala abakyayagala ate nga bwomanyi bana ebitongole bya government ebiri inefficient oli agenda n'agezaako okufuna verification ya results ze ne batwala weeks 2 n'agenda mu national council ng'agezaako okufuna certificate of equivalence ne batwala omwezi kakati ate nga babasaba sente nyingi n'ebirala so batuukirira abantu bangi nnyo ne basaba tuwongezeeyo period eyo basobole okwetereza pozi n'ekirala mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga ne information okutuukayo for example walaba juzi twateeka video y'omwana waffe eyali afuna forms ezo mu district y'e Katakwi ne bamulumba ekiro abatemu betulowooza nti baali ba NRM era aba state ne bamukubakuba ne bakola ki byonna bye bamukola era ne tukiraga so abantu abamu bafuna obuzibu bungi nnyo obwa intimidation n'ebirala mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo so ne tulaba nti tulina okwongerayo ebbanga ku nsonga y'obutabasaba ssente ffe nga NUP tulumirirwa omuntu wa wansi ate tutegeera embeera abantu baffe gye bayitamu nze nyinza okuba nga nsobola okusasula sente ze basaba kakibeere $5,000 oba miliyoni emu baki naye olina okulowooza kw'oyo omuntu ali kabeera maido ali kapere byongo ffe tutambudde eggwanga lino ne tumanyi embeera y'obwavu eri mu ggwanga Uganda bwe twali mbadde mpa ekyokulabirako leero ku lukiiko lw'amawulire nti bwe twali Dokolo bwe twali Oyaamu eyo mu bitundu bya Northern Uganda twasanga nga abasajja abakulu bali mu myaka 6 abalala bali mu myaka 5 nga bali ku makubo bakusaba nusu 5 just 500 shillings nga tebalina kyakulya abamu basanga eyo nga balinye emiti bali mu kunoonya emiyembe nga ye lunch yesapa nga tebalina kyakulya so nga abantu abo tuba twagala abafuna omukisa abantu baffe embeera gye bawangaliramu ebbula ly'emirimu ekyo tekireeta buli omu yenna ayagala n'ayingira ate okusunsula we kugira okusunsula we kugira tujja kutuuka ku nsonga y'okusunsula naye ffe kye tugezaako okukola kwe kulaba nga abavubuka tubawa chance naddala abavubuka n'abantu bonna bonna abalala ekyokulabirako aba NRM basaba abaana bano miliyoni 3 ate bwe bamala mumusaba miliyoni 3 mu kamyufu ka NRM bw'aba ayiseemu ne electoral commission ne musaba miliyoni 3 endala kakati ono muvubuka eyakamaliriza university nga talina mulimu nga naye awulira ayagala kuweereza abantu miliyoni 6 azijewa bye bireetera abantu okulaba nti kati politics waffe ali monetized oba yafuuka wa sente nnyo wa sente kyova olaba abantu batuukayo mu parliament ng'alina amabanja mangi nnyo mu kifo ky'okukolera abantu alimu ebyo ali mugezaako ayingirirawo mu kufuna looni n'akola ki n'amaliriza abamu nga bagenze mu kukemebwa Museveni aleese ekikumi nti muyiseeko kino n'osanga bali awo bonabona nga buli omu ayagala kufuna kyafuna tebalaba politics ebyobukulembeze oba ebyobufuzi ng'obuweereza balaba nti balina okukola ki okwekusa n'okukola ebyo bintu of course abamu babikozesebwa grid omululu nga omulugube just nga ali awo sente nga zina naye nosanga nga muli wanguzi n'ebirala naye ffe kye tugezaako okukola nti abantu baffe tubawe opportunity buli omu aje then tugende mu kusunsula kakati obuuza n'ensonga endala ku sente njagala abantu bategeere nti kino tekitegeeza nti tulina sente era olunaku olwaleero tuvuddeyo ne tulangirira nti Monday ya wiiki ejja tugenda kutongoza embeera oba enkola eya fundraising abantu okusondera ekibiina sente mu kalulu kano ketugendamu tetulina sente mbadde mbawo ekyokulabirako olunaku olwaleero nti ekitongole ekirondoola ensimbi ebibiina zebispendinga mu kulonda kyavayo ne kiraga nti mu kalulu akaggwa NUP yaspendinga biliyoni 3 NRM ne spendinga sente zisuuka mu biliyoni 9 kakati njagala okompeyalinge kubanga ba NRM of course bakwata mu kisero ky'eggwanga sente z'eggwanga omusolo gwateekayo ojja kubalaba nga batandise ozijjayo bakoze n'ebirala byonna byomanyi so naffe twagala sente era tugambye abantu tugenda kutongoza enteekateeka bannayuganda gye basobola oyitiramu okucontributinga eri ekibiina kyabwe kye baagala ennyo ekya National Unity Platform. Ekyo nga kiwedde kati ensonga esinga obukulu ground era oli omubuuza ku ground kwoli abantu abo abazze okwewandiisa mu bungi nga tebalina kasente kayinza balimitinga kujja bazze ng'ebisaanyizo bye wasaba nga Secretary General babirina
oba nga babituukiriza ebifaanaganira ddala bye weetaaga nga n'obusobozi babulina ekifo ne kibeerako abantu abawera era ng'abantu abo bw'oba obatunuulidde nga kumpi ayinza okusingako munne ng'ayinza musingako ndowooza ebitundu nga 15 njagala kubuuza abantu abo bagenda kusunsulwa batya? Ekisooka bw'otunuulira ekibiina ekiri ku muliraano kyo kigamba tugende mu mugongo eyo ground yerangirire mu mugongo tukuba akalulu oba oli awo n'ebibiina ebirala yo nuupu egenda kuyita mu mitendera ki egyo egitagenda kuleka Walusimbi nga nuupu egambye yayiseemu mu kifo kino ne gwe yeesimbyewo naye nakkiriza nti ddala Walusimbi yakoze eki ansinze naye nga muwoba otunuulidde ebisaanyizo nga kumpi tubyenkanya okusunsula kuno mugenda kukola mutya era kugenda kumala bbanga ki abantu batandika okweteekateeka kubanga bba abasinga bo bamaze okulaga ennaku nti akamyufu keekano ya kakati ffe nga NUP ekisooka njagala otegeere nti tetuli kibiina kya bulijjo. Singa twali kibiina kya bulijjo ndowooza twali badde naffe tuteekawo primaries abantu ne bagenda ne bayimirira mu mugongo gw'abakandidati be baagala naye okimanyi bulungi nnyo ensonga twavayo ne tuzibategeeza. Ekisooka twagezaako okutongoza constitution yaffe empya mumanye ebyatuukawo kubanga tosobola kuteekawo kamyufu nga tolina college kubanga ffe mu constitution yaffe empya for example twali tulaga butya bw'oselectinga olukiiko olunaselectinga mubaka wa parliament kuba tosobola kugamba nti mwena abawagira NUP mu kitundu kino mujje. First of all capacity ekola ekyo mu Uganda nga bw'omanyi tugezaako okukola ne bwe ba meeting ku kyalo obiraba buli kiseera poliisi ejja n'ekyankalanya n'ebirala bwe bityo kakati imagine nga bwe tugamba nti tuvudde wano tugenze Makindye West tulaba abawagizi ba NUP mwena mujje mu kuba akalulu lugimu omanyi kyegenda okukola bulungi nnyo so bwe twatunuulira embeera mu constitution yaffe empya ne tugamba waakiri tuteekeko obukiiko buno obukiiko bwe tuba twagala MP wa constituency tugambe nti obukiiko okutandikira ku ka parish for example akakiiko ka NUP aka parish n'aka sub county n'aka constituency oba ne bano bw'osoma constitution yaffe byonna birambikiddwa bulungi naye constitution bagiyimiriza baagaana okugigazetinga ng'ekigendererwa kyagezaako okutulemesa kubanga mu constitution eyo structure gye twali tutaddemu yali etuwa abakulembeze abasuka mu bukadde 3.5 kyassa abakulembeze okuviira ddala ku byalo nga tugenda waggulu so ekyo ne kireeta obuzibu so ne tusalawo nti tutambulire mu constitution gye tulina era tukozese enkola gye tubadde tukola naye ensonga gyoyogerako ey'okwemulugunya njagala kutegeeza era yindako ebyaye nale mbigwe mujja kulaba complaints oba okwemulugunya kunaavaayo kitegeeza kyekyo nti ne bw'okuba akalulu secret ballot oba n'ogenda mu kamyufu bw'obanga abantu bali mu competition ey'ekika ekyo ogenda kwesanga oba oli awaliwo abo abakoze eki abacomplainings abavuddeyo ne bemulugunya so kati ffe nga NUP kyetugezaako okukola kwe kulaba nga system zaffe ziri transparent twabalaga example mu kalulu ka Nalukoola kana honorable Nalukoola kati ow'Ekawempe North bwe twali tuselectinga candidate owa Kawempe North constituency n'abo abalala be yali yeesimbyeko nabo twabagamba ground contributing a Max West vetting contributing a Max West eyo ye system ng'omuntu omu yagamba nti democracy teri perfect but it is the best system so far nange nsobola okugamba nti okusinziira ku environment Uganda gyetambulirako oba gyetambuliramu eno system gye tukozesa eyinza okuba nga si eri best of the best but it is the best so far gye tusobola okubeera teri perfect but it is the best that is there in the books kubanga oli asobola okubuuza walironze otya ebibiina ebimu nno bo batuula mu kakiiko wali ne bagamba ono tumuwaddeyo ono tumumye n'ebirala bwe bityo naye ffe tulina olukiiko era njaga kutereezaamu wagambye nti bye twalangirira secretary general si avunaanyizibwa ku nsonga ezo ensonga ezo azivunaanyizibwako bakayita akakiiko kaffe ak'ebyokulonda aka election management committee kubanga nange bwenjogerera ndi candidate tulina ne bacandidates bangi nnyo twavayo ne tubagamba nti ground egenda contributing 60% ebitundu 6 ku buli 100 ne tubagamba vetting egenda contributing ebitundu 4 ku buli 100 era bw'ogenda wali n'ogasimbagana n'akakiiko k'ebyokulonda manya nti awo okolerera maxi 4
bwokoze bulungi nnyo osobola ozifuna zonna mukakiiko ako bakubuuza ki bakubuuza ensonga ez'enjawulo first of all bwoba oyagala kubeera kansala obuvunaanyizibwa bwa kansala obutegeera bwoba oyagala kubeera mp akola ki n'ebirala bwe bityo. Njagala olungamyemu akakiiko kali kamu kano akamu manyiiko mwami Sebuufu ne manyako mwami Rovans mukyala Kyemutayi Harriet yakakulira abantu bonna abalaga okusaba kwabwe mwami Rubongo yanga naawe mwoli bonna bagenda kufeesinga kakiiko ka mukyala Kyemutayi kakati akakiiko waliwo emitendera emirala bw'osoma ssemateeka yaffe gye tutambulirako nga bwe nkugambye eyogerako election management committee n'obukiiko obulala obusobola okuteekebwawo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bwe tuba tuvudde mu feezi eno gye tulimu kati gye tutaddeko n'okwongerayo ebbanga then tujja ku issuinga guidelines vetting butya bwegenda okukolebwa kubanga vetting waliwo ebifo ebimu ebigenda okusunsulwa ku kakiiko ako aka election management committee aka national ebifo ebirala bijja kuvetingibwa oba okusunsulibwa ku sub-regional level. Ebirala bijja kususulibwa ku district level. Tugenda kubeera n'obukiiko obw'enjawulo kubanga togenda kubanga oyagala bwa kansala LC3 eri Rakai n'ogamba nti naawe ojje Kavule bakusunsulira awo tuba tulaba nti tekiri fair ate n'akakiiko ako obudde kayinza obutabeera nabwo. So tujja kulaba ebifo ebyenjawulo okusinziira guidance kati for example okwaniriza empapula ez'okwesimbawo okirabe nti buli omu abadde tajja wano ku kakiiko e Kampala abamu twabagamba muzitwale ewaba registra okusinziira kifo ki kyeweesimbyeko abalala ne tubagamba muzitwale ku regional offices zaffe mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ku sub-regional offices zaffe abalala ne tubagamba bazireete kakiiko bazireetere akakiiko akali Kavule ku headquarter bw'olaba reasoning yaffe twagamba for example nti buli omu ayagala kwesimba kuba LC5 chairman buli omu ayagala kwesimba kuba woman MP buli omu ayagala kwesimba constituency MP alina okujja Kavule then ku mitendera egy'enjawulo egya wansi ne tubagamba kati ne vetting bweto bwegenda okutambula tugenda kuba n'emitendera egy'enjawulo tubeera n'obukiiko obw'enjawulo naye era nga tukulaga bw'oba tokkiriziganya n'ebivudde mu nsunsula ya for example ya sub-region osobola okwemulugunya ku level ki eddako ebyo byonna tugenda bibategeeza tulina guidelines ennambulukufu bulungi nnyo. Obukiiko obwo wadde guidelines wezirina okubategeeza mukyala Kyemutayi yalabikwa yali waggulu w'obukiiko bwonna n'obujja okubeera wansi mitendera ki mwayinza okuyita oba mwagenda okuyita okwekakasa obukiiko obwo bumuli wansi nti ddala kye bugenda okukola kituufu era abeesimbyewo tebagenda kumwemulugunyako okwewala enguzi okwewala n'omuntu okuba nti ono muntu wange nze otondi eno kakiiko nze nja kumuyisaawo ekyokwemulugunya nakugamba ekyo kibeerangawo kubanga buli okwemulugunya yesi kiwe ekiri naye mulimu enguzi ati nimugezaako okunyonyola nti okwemulugunya kuyinza okubeerawo naye ekisingira ddala kwe kubuuza okwemulugunyako kuli mwesa kulina grounds ekuyimiriddeko so nakugamba kiringa bw'oteekawo abalamuzi ab'enjawulo mu bitundu by'eggwanga tosobola kugamba nti bagenda kubeera perfect naye ekikulu kyolina okukola bw'oba otateeka kooti esookerwako olina okulaba nga waliwo endala esobola okutunula mu ebyo kooti esookerwako byekoze oba byesazeeko so tujja kuwa guidelines first of all leero tubadde twogera ku nsonga ya harmonization nti akakiiko aka comrade Kyemutayi ne banne ko kajja wali okusalawo ani omutuufu naye nga tetunatuuka ku level eyo tukubiriza abantu baffe abasobola okutuula bo nga bo ne bagezaako okukwatagana ne banguyiza akakiiko bakikole ekyo tuyita harmonization owadde owulire ebiyitingana bagamba simanyi bantuza ne bagamba nve mu kifo kino ebyo si bituufu naye enkola ebaddewo nti first of all tulina kyetuyita candidate led harmonization netubeera nekyetuyita party led harmonization tiba candidate mwenga abantu basatu bana abesimbyewo musobola okutuulamu nemugamba naye embeera gye tulaba lwaki twesimbawo fenna lwaki gwe tokwata bwa kansala ze nesigala kuba meeya oba nze negenda kuba MP gwe nogenda kuba meeya n'ebirala bwe bityo kakati ekyo tekiba kitegeeza nti omaze bwokola ekyo ne banno babiri wa basatu kiba kitegeeza nti oba oliawo kyongeddeko kyansezizo kubanga bw'oba weesimbyewo n'omuntu kuba MP for example ne mukaanya nti omukumu agende kuba kansala kitegeeza nti ono bw'agenze bwa kansala ayinza okwesanga waliwo bakandidate abalala
ababaddewo mwena tuba tugenda kuba subject ya vetting eri gye twogeddeko awamu. Wali ku MP level oyinza okwesanga ono gwoteseza naye ate waliwo abalala batateseza naye nga webali. Vetting bweba ekolebwa egenda kufactoringa ino omuntu oyo naye. So eyo ya harmonization ey'aba candidate naye era President waffe owekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert leero yagambye yabategeezezza nti ba deputy presidents be abana bajja kuleadinga effort ya harmonization ejo gye tuyita party-led harmonization. Lwaki tukikola ekyo? Bwe tubadde tusoma statistics olunaku olwaleero ez'abeesimbyewo owulidde nti abaagala obubaka bwa parliament bangi nnyo. Basingira ddala abaagala obwa LC5 chairperson, basingira ddala abaagala obwa district woman MP, basingira ddala abaagala ezo positions endala ba mayor n'ebirala. So ekibiina kisobola okutuuza kibagambe mu abantu abasatu abana tinaye mu kifo ky'okubeera mwena nga muli kyobwa MP so nga waliwo ekifo ky'obwa mayor kikalu obanga omuntu aliko ne bw'omulabira ddala bw'oba okoze survey tagenda kumalako ali wiiki nnyo. So nga muyina wana abantu bana batano ab'amaanyi ennyo bonna baagala bwa MP. Lwaki omukumu tavaawo n'agenda ku kifo ekiddako ekyobwa meeyo baki? Ekyo kiyamba kitya? Kijja kutuyamba ekibiina okulaba nga kirina abakandidate abali strong ku bifo ebyo byonna, ku bwa MP, ku bwa meeya, ku bwa kansala n'ebirala. Tulina n'akalulu k'obwa LC akabindabinda ke tugenda okuba gye bujja. Twali badde twakakuba singa bana abalugimya 7 tebalina katengo badde nga bakongezaayo. Naye tumanyi nti anytime kajja kujja. So oli ayinza okuba nga yeegwanyiza obwa kansala naye ne tumugamba nti owaaye genda ku bwa LC1 chairperson linda akakalulu obeera LC1 chairperson. Naye ebyo byonna tubategeeza nti biri voluntary obigendamu nga weeyagalidde. Teri asobola kukaka nakugamba gweva ku kifo kino ogende ku kiri. Wabula tukikola lwa bwagazi bwa kibiina. Lwagazi w'ekibiina naawe ng'omuntu kubanga abantu ntera nnyo bagamba wetuba mu harmonization bagamba toluusi mwena muyinza okwagala okutuula mu ntebe ziri comfortable mu taxi naye taxi ng'esimbula waliwo ekifo kye bayita akameeme mu taxi semu. Oyinza okugamba waaye kankole ki kantuule ku kameeme naye mbeere mu taxi munda ntuuke gye ndaga oba oli awo mu kkubo omusaabazi omanyi ayinza okukola ki okuvaamu nawe n'otuula wali mu ntebe eri comfortable. So abantu baffe oluusi obagamba timukimanye muli bantu mukaaga mwena muli balungi naye ekibiina kirina okusalako omuntu omu yekka. Kaakati bwe muba abantu mukaaga ng'ekibiina kirina okufunayo candidate omu kiba kitegeeza mu abataano mugenda kumumaliriza nga mufulumya taxi eno mu ngeri y'ebyobukulembeze mu kisanja kino. So kyobola mu harmonization tubagamba mwena mukimanye nti ku kifo kye muliko tusobola okufunayo omuntu omu yekka. Kakati bwe tuba tulina positions endala ebifo ebirala nga bikalu lwaki abamu temugenda ku bifo ebyo ebirala ekibiina kyaffe ffenna ne tukitwala mu maaso bulungi. Lewis, obudde bumala okubanga mubiitinga okutuuka ku budde bw'akakiiko k'ebyokulonda. Nominations ziri mu mwezi ogw'omwenda era bino byonna byenjogerako bijja kuba wasigadde emyezi 2 ogwa 7 nakugambye tugenda mu maaso n'okukola byonna bye twetaaga okukola okulaba nga processes ezo zigenda mu maaso. Era kyova olaba kati abantu abamu bakyaleeta empapula naye ne harmonization egenda mu maaso. Yogera President olwaleero Mwami Kyagulanyi wa National Unity Platform ataddewo olukiiko olugenda okunoonyereza ku bantu abawulirwa kyoyogeddeko awo nti mulimu abagamba nti nze baŋŋambye nveewo ŋŋende wano ebintu ebibadde ng'ekibiina tekinnabyogerako era nga tekinnabiteekateeka. Okusinziira ku statements z'oyogedde kitegeeza ebyo ebyogerwa tebinnaba kutuukawo naye ate bibadde bitandise okuwulirwa era nga n'abavubuka batandise okwemulugunya naye ng'ate ekyewuunyisa ate beemulugunya ku kye twandiyise abantu abanene mu kibiina wadde akakiiko ako kateereddwawo. Njagala ompeeko ku komenti yo ku nsonga eyo. N'ekirala abagambibwa nti nze baŋŋambye bajja kumpa kino wano kanveewo ne ssente ezoogerebwa nti mulimu abatandise okusaba ssente abantu basobole okufuna kaadi. President waffe kyakoze ndowooza kyekituufu ekyokukola mu nkola ey'ebibiina mu nkola ey'ensi etambulira mu bugunjufu. Abantu bwe bavaayo ne bacomplaininga oteekawo okunoonyereza. So President waffe leero yataddeko akakiiko
akagenda okulemberwamu deputy president wa Western Uganda omukyala Jolly Jacqueline tukamushaba nga akagenda kubeerako deputy secretary general myuka mu kibiina honorable Aisha Kabanda akaliko organizing secretary Dr. Kanayi Moses n'atukulira mu byamateeka gwe bayita Elotu Jonathan kakati aba bantu abataskinze babawadde obuvunaanyizibwa n'abagamba muleete abantu bonna abalina okwemulugunya babatuukirire kubanga obuzibu bwe tulaba kati nsobola okuwa ekyokulabirako bwe twava mu kaluula kaggwa abantu bangi baavaayo wabiwuliranga ku mikutu egy'enjawulo bansaba sente simanyi nawaayo miliyoni 5 nawaayo sente ne batuuka n'okuvaayo abamu ne bagamba waliwo yansaba omukwano biki bwe bityo asobole okumpa kaadi kaakati ekisooka twabagamba nti ffe NUP tetoleratinga corruption mu buli mbeera yonna era tubadde tubagamba ebbanga lyonna nti omuntu yenayina alina obujulizi ku mukulembeze kabeere kunze secretary general w'ekibiina buleete ekibiina kikole kitaking action so kubanga omanyi bwe tubeera mu politics wabeerawo propaganda mungi atambula kubanga nsobola okuwa ekyokulabirako nti okuva mu 2020 okutuuka n'olunaku olwaleero sifunangayo mu ofisi yange obujulizi obukakasa ebigambo ebyali byogerwa mu kiseera ekyo kakati abantu baffe president abawadde omukisa bw'oba omanyi nti waliwo omuntu yakujjako sente oba yakusaba sente kyobola ne gye buvuddeko navaayo netegeeza abantu baffe oli bw'atandika okukusaba sente mu recording funa engeri yonna gy'ofuna obujulizi kubanga tetwagala just oje nga propagandist ogambe nti oli yansaba sente bwe tukubuuza yazikusaba ddi yazikusaba atya zaali zaki otandika otulaga nti toyina bujulizi naye ki oba kitegeera tuba twagala evidence era njagala kusinziira ku radio eno mbabulire nti bannange omuntu yenayina obujulizi bwe buleetebwa ne bumuluma agenda kukangavulwa kyekibuuzo sembadde ngenda okubuuza nti singa akakiiko kano akateereddwawo omulimu gwako kagukola ne katuuka ku ekyo kajja kuleeta alipoota era kyenjagala okukakasa obujulizi bwe buleetebwa omusango ne gukuka mu vi ogenda kukangavulwa akakiiko k'ebyokulonda kakugambye nti mwebyo byekasobola okukola kwe kudisqualifying omuntu obuteesimba ku kifo kyayagala okwesimbawo oba ate si ekyo kyokka ekya ssente waliwo n'abalala betuwulira abatandise okuyisa mu bannaabwe eggaali babavuma bakozesa abantu okubakuba n'ebirala bwe bityo ebyo byonna oyinza oziyita electoral offenses mu NUP bw'ovaayo n'ogamba nti nze nfunye abantu kati nga bino abamuseveni bebakola nfunyeyo abayaayi nebagamba nembasindika bagende bakobe opponent wange ebyo tetugenda bikkiriza mu NUP era bwe tufuna obujulizi tugwasindisa abo abantu tujja kujja mu lwokaano kubanga ebyo tetusobola bitoleratinga nga NUP so embeera bwe tebwetambula sebo neyanziza katono nnyo ku nsonga y'abakalulu k'abavubuka secretary general protest vote yatandikibwa era mu mbeera y'abavubuka okugenda okutandika okwesimbawo ekigambo ekyo ne kikola protest vote wakabonero ki naddala ku nsonga y'akalulu k'abavubuka akakaggwa ekisooka of course akalulu k'abavubuka edda ebibiina ebirala byali tebyetabamu manyi lwaki kubanga NRM yagenda newuddisa abantu eyo mu byalo n'awalala nti akalulu k'abavubuka kaba kakujjuza ebifo bya NRM so kyova olaba ebiseera byonna ebibaddengawo ng'abantu ba NRM batuula ne bajjuzamu goli chairman wa NRM ku kyalo mwana wo alina emyaka emeka ne bamuteekamu wali bwe bityo bibadde NUP bwe yajja ne tugamba ffe tugenda kukola ki kwenyigira mu kalulu kano butereevu era last time twagezaako just okuba obudde bwali butono ne tugezaako kuparticipatinga guno omulundi twagezaako ne tufuna ba candidate mu buli district y'eggwanga ne teekayo structures ne tukola byonna byonna lujimu bwe yalaba readiness yaffe oba okweteekateeka kwaffe neyungula strategies ez'enjawulo mu strategies ezo mwalimu okukozesa abayaayi naddala wano mu Kampala ne Wakiso wabiraba nga bagenda ku polling stations bakubakuba abantu baffe oluusi walaba nga abaana batambula ebyo gang z'abayaayi zitambula wano ne bajja ne balininga up ne babawala nga bakoleganye ne presiding officers ne bavaawo ne bagenda awalala era ne kitambula bwe kityo kyetwakola twagenda mu kakiiko k'ebyokulonda ne teekayo complaint era bo bennyini ne bakkiriza complaints ezimu ne balaga nti presiding officers baabwe baali partisan baali tebawandiisa abaana baffe kubanga abaana baffe ba NUP natuuka n'okugenda wali ekawempe
ku offices za electoral commission nga ba NUP bali basobola okubeerawo olunaku lwonna n'olaba ba NRM nga bajja bayingira babakukuza era ne batuuka next kubanga bali tebalina candidates abagala kwesimba mu bine bya NRM ne batandika okugulirira abaana bafe abamu tebamutuukira ne bamugamba gwe form ya NUP gituwe tukuwe ya NRM ogende bakuwandiise n'ebirala bwe bityo. So embeera eyo eragira ddala obugubi bwe tulimu obulabe bwe twolokedde mu kalulu kano ak'abangi naye ekyenjagala obakakasa nti waliwo abavubuka bwe bateekawo embeera bano ne baleeta violence ne bakola ki n'abavubuka baffe ne basigala nga bali steadfast era mu bitundu bye twawangula kibaleetedde n'okugezaako okutulemesa ogenda ku levels ez'enjawulo ne batuuka n'okugamba nti NUP bwe begezaako okweyongera egenda ku parish level bano ba presiding officers ne beekweka nga tebaagala kuwandiisa abaana baffe okulaba nga beeyongera ku levels ez'enjawulo kitegeeza ki ekyo nti mu kalulu kano akaddako abantu baffe kisooka balina okuvaayo ne balonda abantu baffe balina okuvaayo ne balonda abantu baffe bakimanye nti General Museveni ekimu kyakozesa nnyo okubba n'okweremeza mu buyinza kye bayita voter suppression mu luzungu eno keesu yonna ina gy'olaba akola okukuba abantu okusiba abantu ekiwamba abantu byonna byonna efujjo aba agezaako okulaba nga abantu beekyawa n'okulonda ne batalonda. So abantu baffe psychologically balina okukimanya nti kubanga ogenda n'olaba results of course ezimu bibeera bipangepange naye n'osanga nga bagamba nti voter turnout ebadde 40%. Olaba wano Kawempe mu by-election gye tubaddemu tetwaweza na bitundu 2 ku buli 100 by'abantu ng'ogyeko bino bye basambasamba Kazangola n'awalala naye obululu bwe ba declaringa tebwawera 20%. Kakati regime yakikozesa kubanga kyobola baleeta emmamba ne bakola ki bakimanyi nti bw'olaba emmamba ng'eyitawo ojja gamba wayi siri ku ebyo kandi mugenda kulonda ne regime okulaba ng'ebadde obululu ekola ki bakikola deliberately baagala kuleeta kye bayita apathy abantu beekyawe bagambe nti ebyokulonda twabivaako tebisobola kukola ki kukola naye abantu baffe njagala bategeeza nti singa tuvaayo mu bungi bw'olaba statistics for example z'abalonzi abeewandiisa ti abantu ba Kampala ne Wakiso singa bonna bavaayo ne balonda n'ogattako ebitundu bitonotono mu Buganda wano Museveni ne bwabba akalulu mu bitundu byonna bene by'eggwanga abatasobayitawo kubanga statistics ziba ziraga nti wana abalonzi bangi nnyo naye obuzibu abatiisatiisa oluusi namwe ne mukola ki ne mutalonda naye ate nga bwe tubadde tubagamba ebbanga lyonna bw'oba tolonze munnange oba oluzinze right ocomplaininga ebintu bwe bitambula obubi. Juzi baleeta omusolo bya IFRIS wabiraba ne baleeta EPS kati zibaddewo nga bakuba abantu tickets n'olaba abantu bonna nga bali concerned oli avuzeeko ebbanga bwe liti ne bamugamba emitwalo 6 mbu ayise abadde avuga speed n'ebirala. Kakati abantu abo kyenasigala nga neebuuza naye bano abantu bonna bali mu complaininga ku mbeera ezo ezigenda mu maaso bo ensonga y'okulonda bagimanyi bagikolako bali interested okulaba nga balonda kubanga mbadde mpa ekyokulabirako nti bw'oba oli ku kyalo ng'oli musajja mutegeevu nnyo ng'oli mugezi nnyo ng'ebirowoozo biina naye ku lunaku lw'okulonda n'ogamba ebyo kambirekere abatamivu oku kyalo omutamivu oku kyalo oyo oba omubbi oku kyalo n'agenda wali neesimbawo n'awangula enkya bwe babba enkoko yo ng'omubbi ono yawangula totandika complaininga kubanga walina chance okulemesa ono omubbi okufuuka omukulembeze n'osalawo ne weebaka ku lunaku lw'okulonda. So abantu baffe balina okumanya nti okulonda kuli important nnyo. So omulamwa gwaffe gwe tuliko kwe kubira bannayuganda bonna omulanga nti mujje mulonde. Gwe nga Secretary General ekigambo protest vote abantu bakitaputa bulala mu byoyogedde byonna kiteekwa okuba nti nno kirina okuba ekyamakulu era ekyomugaso eri ekibiina kya National Unity Platform. Bwe tuba tukomawo ngenda kuwumuzaamu onywe ku lwendo lw'amazzi njagala abantu okwongera okubanyikiza amakulu g'ekigambo protest vote. Gwe nga Ssaabawandiisi w'ekibiina ampuliriza omulungi temuvaawo tukomawo.
Lutindo tukyagenda mu maaso. Omukyala Najjita Aida kansala omukyala addako Namasa County Mukono District, weebala okuwuliriza obubaka mbufunye. Nina muganda wange Shuwamani Segawa Mubende Municipality nawe obubaka mbufunye n'abalala mwenna. Wabaddewo abadde ngamba nti nno statistics eza Buganda region ne Western region naye ekyo tujja kutuukawo. Mwami Rubongoya, ensonga ya protest vote. Protest vote eno buli muntu agitaputa lulwe. Naye twandyagadde okumanya egenda kukola etya, kubanga kati okweteekateeka mukulina ng'ekibiina ne protest vote eno. Omuntu ayongera oginyikiza kyeki egenda kukola ki? Ndoza protest vote mazo ginyonyola. Protest vote tubadde tujogerako etugamba nti kalonde kakube kalulu igenda yokole ki ekisooka kanoonye kalonde kalulako make sure nti wooli bwe baba bakuba akalulu nga wooli. Etugamba bw'omala kakuume, bw'omala kulonda tovaawo kakuume awo wennyini awo kakuume bw'omala kakuuma kalondoole ate omala okalwanirire bwe babagezaako kacyanga kubicyanga. Egyo emitendera gya protest vote. Ekisooka akanoonye tambula mu banno kyendi mugezaako okukola wano olunaku olwaleero kyekyo kyennyini tubakubiriza mwenna abantu baffe bamanyi okwetegekera embaga ne beetegekera omukolo okumala emyezi 3 ne beetegekera simanyi omuyimbi avudde Amerika ajja mu Uganda ne weetegeka emyezi 3 ne tubabuuza lwaki ku lunaku lw'okulonda tulaba abantu abamu tebavaayo londa. Ensonga gye mbadde ngezaako okunyonyola nga tunagenda mu kuwumula nti abantu balina okuvaayo ne balonda first of all. Ono Museveni bagezaako kubba kangu ekyokulabirako kibi bakola mu Kawempe wano newagwadde constituency emu, naye walaba lugimu yakola buli kimu kyonna nga bataddemu ssente nnyingi, nga baleese amagye, baleese ejjaati, ne bakuba abantu ne bakola ki, ne batuuka n'ogezaako okugoba abantu ku polling stations, ne batuuka n'okugoba ab'akakiiko k'ebyokulonda ku polling stations bano ba RDC n'abalala. Walaba ennyumba gye twagendako ne loopu yali eyo nga bagezaako okubbira ebulu n'ebirala byonna. Naye byonna baabikola, naye okuba nti wiini yaffe yali overwhelming besanga nga tebalina basobola ogicyanga. Kaki kye twagala kukola ku presidential level. Naye obuzibu oli bwalowooza nti protest vote ya NUP ya President Kyagulanyi abeera mu kyamu. Protest vote yange naawe bannayuganda ffenna abakooye embeera eno eri mu Uganda tuveeyo tugambe ekimala kubanga kakati bw'oba otuuse ku mbeera nga buli omu bamanja milioni 3 ate n'olaba ssente ezo bazeewola kukola ki, okugulirira abalonzi, okukola ki, byonna nga bw'obimanyi. Kakati embeera eyo bonna abagikooye ate nga be basinga. N'ensonga kanginnyonnyole, IGG yatuwa statistics n'alaga nti abantu abasobola okukola decisions z'essente bali 3 bokka ku milioni 49. Omanyi jukebox ebeera ebicyanga leero baga milioni 46, ekyanowulira ate ekitongole kya kigabe milioni 49, naye katugambe abantu milioni 45 katubateeke ku milioni 46 kuba kati ndoze official figure yabo. Kakati abantu milioni 46 versus 3. So ffenna abasinga obungi naddala abo abaweza emyaka 18 singa tuvaayo ne tugamba tugenda kulonda enkyukakyuka ebyokayiko ebeera protest. Protest tutegeeza kwekalakaasa, kitegeeza kwekalakaasa. Tugamba weekalakaase ng'oyita mu kulonda, weekalakaase ku mbeera y'amalwaliro embi, weekalakaase ku mbeera y'amasomero embi ng'oyita mu kulonda, weekalakaase ku fuga bbi, ku bumenyi bw'amateeka, ku kutyobola eddembe ly'obuntu, byonna ebyo weekalakaase. Protest against those evils through your vote. Ate bw'omala kulonda sigalawo kakuume, nga bwe nkugambye omala kakuuma kalondoole. Mbekeswa nti figures ze baanawunsinze wano ze zigenda ku district, ze zigenda ku national level. Ate ekirala kalwanirire bwe babagezaako kakwatamu bw'oyita mu mateeka. Neyanziza eyo tuvuddeyo. Nze Makolo Kavuma mu Kampala Central we tulindiridde Secretary Rubongoya atukiikirire mu Parliament. Neebaza nnyo leadership yaffe mu NUP okuba transparent in whatever they do. Naye mbuuza ssebo Rubongoya ffe banna Kampala Central
tuli mu bweraliikirivu tukakase nti tojja kuva mu lwokaano lwa Kampala Central kuba tugenda kutwala mu kkooti koogeza n'oteesimbawo eyo ya antemedde empangi omukisa gwe mbadde njagala okuwa ogusembayo bwana Makolo Kavuma n'ab'emukono nabo bagambe nange tebantwala mu kkooti okay tugende mu maaso. Haji Makolo Kavuma nkulamusiza muganda wange nkulamusiza sebe webale nnyo okuweereza n'okwagala enkyukakyuka oyo y'omu ku basajja b'omanyidde obulungi nti ye ku nkyukakyuka afiirawo ate byonna byonna ebigenda mu maaso abigoberera bulungi nnyo era muna Kampala Central enjagala musuubiza nti sigenda kubaswaza era olwokaano mwetuli bulungi nnyo ate si lwa kinyumo wabula waliwo ensonga zetwagala okukolako ezikwata ku bantu baffe aba Kampala Central ensonga ezo tubadde tuzogerako naye tulowooza nti abantu baffe beetaaga kukiikirirwa bulungi nnyo bwe tuba tusindika ababaka ba palamenti omuntu bw'omusindika kyoba olaba bayita babaka si yeyetuukira ye nga ye aba alina okuwa ebirowoozo by'abantu abeera mukiise mu palamenti kakati mba njagala nnyo bwe mba mpeereddwa omukisa bannakampala okubakiikirira mu palamenti y'eggwanga twale ebirowoozo byabwe si byange ku buli nsonga yonna yina enaabeerawo ekyo kyekisinga obukulu naye n'ekirala waliwo ebintu ebikwatibwako bye tusobola obayambako embeera y'akasasiro giraba embeera y'emyalo giraba embeera ya emergency response ekizimbe ekyo kiyinza okukwatibwa omuliro nomala essaawa 3 ng'olinze poliisi naye bwe bawulira nti President Kyagulanyi ali downtown bagenda kutwala dakiika 2 zokka babeere nga batuuse kakati twagala kulaba nga enkola eyo etereezebwa twagala kulaba nga emisolo gye bajja ku basuubuzi gikendeera ate nagyo gibeere clear omuntu aleme okuba nga URS n'ensonda zino ate KCA nejja n'ensaba zino omuntu n'osanga emisolo gya mirundi ng'etaano twagala tutereeze embeera y'amakubo bw'ogenda wali ekamokya n'olaba embeera eriwo kukuba erya Old Kira Road osobola kwewuunya embeera y'obutale nga parishes ezimu tezina na butale n'ebirala bwe bityo ate nga n'ensonga y'okusakira abantu baffe naye nze ng'omuntu manyi nti nina capacity esakira abantu baffe twayogerako ku nsonga ya low cost housing ti abantu baffe basobola okubayamba singa tupushinga government era netusaba nnyo nti by that time government ya President Kyagulanyi ebeerewo ne priorities z'eggwanga zikyuke tubeere nga tusobola okuteeka sente z'omuwi omusolo wakwatirwako butereevu kati bano bakwata sente ne baziteeka mu classified budget n'ebirala naye abantu baffe bangi tebalina wakusula nze nambudde executive zonna manye embeera abantu baffe gye bawangaliramu so nga osobola okukola kye bayita local housing nebeera project ya government abantu baffe abateesobola bamufuna mpola ne basobola okufuna housing oba amayumba ge babeeramu oba olira ne basasula mpola n'ebirala bwe bityo so tulina ebirowoozo bingi nnyo bye tulowooza nitusobola okutuusa ku bantu baffe naye okusingira ddala palamenti eyo twagala gikozesa nga platform erwanyisa bwanakyemalira erwanyisa bwanantagambwako walabye kati juzi baali mu palamenti ne bagaba plots eza Kampala ne bazigaba nga tekiyise na mu kanso ne bazigaba era ekiteeso kya palamenti oba resolution yali egamba nti baziwadde abantu abatanategeerekeka so n'ababaka ba palamenti bano aba NRM bakiyisa ne bagamba zino plots tuziweyo ne bagamba ne bagamba the eyes have it naye nga nabo benyini tebategedde kyebagenda zino plots baziwadde ani nga tumaliriza wano waliwo omukulu SG muŋŋambire nti naffe aba informal sector tusimbudde ate era tusimbulira mu state house ne palamenti waffe ne president waffe Kyagulanyi Robert ye Ibra Tamale si abawuliriza oyo Ibra Tamale musajja waffe yafunye obuvunaanyizibwa ku lukiiko olwa NEC era ye kati yatukulembera mu nsonga eyo era tumwagaliza okuweereza okulungi mukama wange sibula abantu baffe njagala kwebaza bonna abawuliriza program eno tubaagala nnyo era mbaleetera okulamusa okuva eri president waffe president wammwe era mwetefutefu okugenda mu fight eno omulundi guno bwe mutuwa amaanyi mwena tumanyi nti tujja kuwangula tusobole okuzimba Uganda empya egenda okweyagaza abaana n'abazukulu neyanziza naye njagala kutumirako ku bantu abamukono municipality naddala eggombole ya Central Division ne Goma
226 obwa meeya Sebo ensonga ezo akakiiko k'ebyokulonda sisobola nakwogerako kigambo na kimu. Nja kwebaza obuweereza ku radio n'enganzi webale nnyo Sebo emirimu gy'okola naye ku nsonga zeezo ampuliriza omulungi awo Secretary General mutuufu ku nsonga eyo kubanga akakiiko weekali mubeere bulungi.